kumuduma kwe kwaffe nebwolitambula n'obuleserwa kumuduma kwe kwaffe nebwolitambula nebwolitambula kumuduma kwe kwaffe ekitawuluzi kumuduma kwe kwaffe nebwolitambula n'obuleserwa kumuduma kwe kwaffe nebwolitambula kumuduma kwe kwaffe nebwolitambula kumuduma kwe kwaffe nebwolitambula n'obuleserwa kumuduma kwe kwaffe nebwolitambula kumuduma kwe kwaffe ekitawuluzi kumuduma kwe kwaffe nebwolitambula n'obuleserwa kumuduma kwe kwaffe nebwolitambula kumuduma kwe kwaffe Sekulita Vice emisango nga gitutuli okimanyi nti noono omusajja omusumba Semakira yagana okujja okwewozaako Semakira aleetebwe oba tulindeko defense ono yanamuleeta defense ono lekanaawe ono defensi waffe luyongoyongo asobola okuleeta musumba Semakira nayo yamanyoona lebo ate kirala olaba ekirala Semakira sejjaka nnyo ngabulanga nawo nalebu leze nina omukakafu defense ajja kumusobola muleeta iyowa omulejo njagala okubuuza bampitayita enaku eziga ndaba abakyala naye kati abakyala basatu bonna sirabakulu tomanyi ng'oli mabega ono munene bakyala bono bali bulaaya obwavu bwali bunzitira ku muduuma nenkola bwe nti bakyala bange bonna ne mbasindika mu nsi z'Abawarabu ku Bwakadaama toyoge tokidanga tebagala kubayita bakadaama byonna byebimu nze badde manyi ogenda kufiira mu nnyumba wekka nze ni invesita ssebo munene eri mu nsi z'Abawarabu omanyi investment gyendiko ate oti abakyala bano abasindikawo awatuufu kiri bwe kiti omukyala omukulu namusindika mu kiyumba Saudi Arabia omukyala owokubiri ne musindika mu kiyumba Oman kati ono ate ye omugole ne musindika eno mu restaurant e Dubai yakola afumba mmere y'Abawarabu kati ndi investor sebo munene eri mu Bawarabu mmere y'Abawarabu yokyamyoke kale whatever kasita wosi yagiyosya naye kati awo nze akasente nnoga kanoge oba oli awo ntuula wano butuuzi omukulu n'aweereza akasente oba oli awo omuto n'aweereza akasente oba oli awo namba 2 n'aweereza akasente what an investment zono mumukopa kati nange indeed is an investor one investor kati kuwafu kunakubirawa Chairman baba tuyambe Chairman nkwegayire tusasire Chairman tuli bubi nzo omusaadde antabwire buli kaseera ayenda ntandalo buli kaseera ayenda kitanda Chairman baba tukwegayirire tugemerwe kwekisa Chairman yogera ku kuniba ku lubayine eyo sawa dakapiyu Bediza yo kuisatu oba tinekyo badongereyo paka kumukaga Chairman omusaadde ajja kututa Chairman ensonga sino zifemu Chairman ono omukazi namuwasa ngaidi bulungi akimulese ngaidi aidya kufumbirwa buti saawa eno alyawo alikwireno tolawo obunafu tujje nakukoba bulungi era buti saawa eno tujjeeka ntandalo omusaadde oyo azira nsoni saawe bayakawera ebuku bbiri ng'ata kulwemba obanga ina nga n'abaana bakaamoga sirika wankoba tokasobola nsonga dagogola wakoba oyenda ofuna omwina akuyambako uno namufuna muti omuyambe namufuna ate mwegayise muli babiri muli kumbuzaabuza timwenda ntandalo mwenda nkoletya mwenda nze fenonta Nuamadi Chairman baba nkwegayirire leka kusirika bakukyoyogera omusaadde atuli bubi sawa dakafi badongereyo kupaka kumukaga tuli bubi buti nambina okobi omusaadde buli kaseera ayinira oli n'entandalo iyi Chairman ate omukulu ono gwobona oba abaana bakamoga ye tomuwayire ebyo naawe wanti nakodi walonda ni kuwacha ibo
twakulonda n'otugamba tituleeta ssente za mpaabi nga tuleesa emisango gyaffe. Vice nze mbadde ndowooza nti ngeri gye bali ababiri kubanga awo ensonga y'empaabi eba ewera nti oli bwaleeta empaabi nono n'aleeta empaabi ekyo tekijja kukola because I promised abakyala bonna abananonda no more paying him sente yampaabi. Yes, so I have to keep the promise. Now what we are going to do, wise, What you say? ogenda kusasula sente z'empaabi. Yes, ogenda kusasula sente z'empaabi. Sobola okuwuliza omusango obanga obudde bwa kafyu tulabe batubwongerayo. Abakyala basobole okubeera nga bafunako kalembereza. Chairman. Abakyala bano baleme kufiira mu mayumba kuba olaba omukazi omusoga yesansabagana. Chairman. Nze mpaabi omusango. Oba bakazi bange nabali kuwaabira nze. Nabali kumpaabira. Let them pay. Yes. Waisu, stop it. Stop it. Olina okusasula sente z'empaabi. Kati banayinza basasula sente nzijewa. Bwewali oyiribya abano abakyala bo amaanyi wali ogajjawa nesente wali ozijjawa ng'ofuna amaanyi agayiribya. sokoleke Vice bw'aba abayiribya n'amaanyi n'empaabi bikwataganirawo. ati nno oba tebikwatagana watasasula sente agenda amukomera olw'okukaka abakyala be akaboozi. Agenda amukomera olw'okukaka bano abakyala akaboozi. Mbeche yamani titwenda bebi waife bamusibe. Chiam agambye bibi bagambye muno mumusango guli mu bebi. Bebi waife waiswa. Goba bebe wa. Naye kafyu yeyongereyoko esawa aberengako mu mikwano gye aleme kumawunga obudde bukyali. Lule bwe nalwangayo ngundi ku luwaayo ate buti ndikwira mangu nkyayira mangu buti mwenda akola ki lwaki kikye mwenda okubisaawo awo muli kukusaaki nakwira mangu tujje ntandala. Wabula Waisu oli kasajja. Olaba oyiribya babiri ddobolo ne bagamba omusaada ali ku Twitter. Ate njagala kubuuza abanyago omwembi ani akyasinza okutya ekibambulira. Cheya sewosi kibambulira wabula nabambula omuliro guno ogwayo kyamasiro sire babadde bagamba bulijjo omu tebakuwulira mbulidde ogutoleyo omuliro guli mungi nnyo kalitabuse. Omukazi omusoga bw'olaba adduka ku nsonga ya kaboozi omanya bitabuse. Kati kyetugenda okukola Waisu ogenda kubanjibwa sente z'empaabi. Chairman. Aleka kwekubira side chairman. Ogenda kusasula sente z'empaabi. Zikiwa bannaye kuguna omugalo. Kizinoonya tokola yiiya ng'omusajja. Gwe towujjukira omuloodi bwe yatugamba. Omuloodi awo we yatugambira wano we tugenda kufa. Ekyo kye yali ategeeza. So kati nja kubasaba buli omu agumye munne. Chairman baba nze tijja kuyiraka wakiri neogoma kwa omuofiisi yo. Yekanaawe kakati nampi nasoko mbuli ng'ekikusuza mu yafesi kyekiki ng'ewange teri polisi. Chairman zenatirayo ijasula uwo. Nesisobola abakazi babiri ng'ate bonna basoga tayi nange nkomawo saawa emu. Chairman twidda kuguma iwe kale kale olundi onwako omwenge watamira ayono omwana omuwulire kati nga bwogambye nti tosobola abakyala babiri abasoga. Kati tukole begabanyemu oba kino obuoli Vice ekintu kyekoze dda size by size. Kati gwe ngeri gy'oli kinenenene obukawo ne kinene nze akatiini kange. Mugabana mutya bakakyala bange nga ze nandiwo amutwale wa idogo. Sit down. The chairman is speaking and you are standing up.
That is an assault. I am sitting down. Osobola okusibwa amayisa gwe. Kati chama. I'm sitting down. Tule wansi. Kakati vice ne chairman. Kali ate nze kumondesewa. Akwo bukawo ne wise. Kumuduma kwe kwaffe. Ekitawuluzi. Kumuduma kwe kwaffe. Newolitambula n'obulensene. Kumuduma kwe kwaffe. Newolitambula. Kumuduma kwe kwaffe.